Inside Story Uganda, real source of political updates. Atenga leadership is about ideas. Ebirozo kibyolese byogenda okutunda. Era abalonzi baaprovinze theory ya Socrates, I think Socrates yagamba takanya na democracy. Kubanga democracy aletera abantu abatamanyi nabo okujja ku mmeeza esalawo ebintu eby'amaanyi. Kati kiringa bonodira omuntu eyetaaga okumuoperatinga. N'ogamba nti democracy asalewo ana operating bwatya. Takola olina kufuna dokita omu n'aba representinga mu ekyo kubanga ye mukugu mu ekyo. Kati ensonga y'okumanaginga public affairs, ensonga y'okumanaginga society, in fact teyinza kubanga esalibwawo buli muntu. So busoga kati yateredde entalo zigenda kuggwawo mu kisanji. I don't think so. Given nti abantu abasaidi emu abawagirwa mukyala Kadaga abasinga bayiseewo. Kinasinzira ku ngeri gy'abamanagingamu. Kubanga engeri gyabasamoninze nga tebanawona kulayira kiyinza okuyambako okuba controllinga in time. But ndabawo era ka confusion. Of course kagenda kuva ku bamemba ba NUP. Bagenda kubalansinga batya politics we Makerere Kavule ne Kadaga. Atenga Kadaga ye chief mobilizer wa NRM ne General Museveni mu Busoga. How are they going to balance those two powers? Confusion wegenda okuva. Momijiro. Nekyesitegedde bulungi. So kati mukyala Kadaga yayambye ne ba odori okuyitamu ba Swengere. Absolutely. Era kyovolaba Makerere Kavule tebanawona kutuukayo. Kuyoza kuba wa flaga, kuyoza kuba okukola ki. Kadaga ye yabayisiza. So yaliseewo ababe ab'ekibiina kye. Anti kakati omanyi wobeera w'amaanyi ogaziwa kati oli maama ffenna lyatuzaala tukireiminga nti maama waffe ffenna yatukola ki yatuzaala kati azaala abaana ab'enjawulo takyali kuyo level ya NRM yokka kivulawo yagambye nti gundi mwanguweko wano baze misinde because bakimanyi obusobozi bwabatuusa ku buwanguzi babujja wali tebabujja ku bitebe bya bibiina bya. Thank you. Era nga malirize ne kano nti eyampangudde omukyala bamuyita Masituula bw'omuteekera Museveni wano n'omuteekera Kadaga wano ajjawo Kadaga. Era njagala okutegeeza ye obulamu bwe bwonna amanyi nti Kadaga yamuyisiza mutomuleeta kitoleza mu Museveni. Mpozi Masituula Namatov siyoyo. Yes. Angambe nkujjukize tikungu mugambe nti wankyazaako mu studio za Sanyuka siri omu ku bali nga amaze kunominatinga namulaba namulaba nga amaze kunominating just recently one. Okay, well bwana Msira. Yes sir. Ugisuje njagala tugende kyova kalulu katambudde katya nalabye NRM yazemu kwongera okunyweza ekitundu ekyo ku bubaka bwa parliament. NUP yaliyo n'omubaka omu oba eriyo n'omubaka omu Honorable Nambeshe mu kisanja kino era ye yasigaddeyo ndowooza yekka mu kitundu ekyo kyonna. Ekyo kituufu. Omubaka wa opposition omulala ye Karim Masaba, Honorable Karim ali mu Mbale City Industrial Division. Sige kifaananyi kya kalulu. Ekisooka njagala nnyo bwe njogera ku Bagisu nja kwogerako ne Busoga. Mukama wange Kungu ekyansinze okunuma nnyo be babaka abasatu. Asooka ye Young Man Brandon. Naye waliwo service endala. Lwaki yakulumye nnyo balonzi bwatwe basazeewo? Ate tokigamba nti nno kibi. Basazeewo bannayuganda basazeewo. You don't condemn them. Njagala nnyo muto wange Bigirwa, General Bigirwa, omanye nti nno abantu tebakola nsobi. Singa bo be basazeewo wadde basazeewo anti kuggwe naye abantu abangi tebakola nsobi lwakubanga n'ebitabo ebitukuvu endowooza Zurata al-Bagra egamba nti nno abantu abangi newankubadde nga bakoze ensobi naye libeera ddoboozi lya Allah subhanahu wa ta'ala
ne Bible bwetyo naye mukulaga tewabadde okutunulira nsonga abalonzi nga balonda mu bifo ebimu mukama wange bamulondedde ku nsonga ensonga ate nene nnyo kankugambe gweoyinza okugamba nti nno tebalonze ku nsonga gwe tomanya nsonga zaabwe toyinza kuzitegeera completely no omuntu akujja mu paalamenti n'akujjayo ssebo nga fe ababaddeyo mu bukulembeze tajjangako ne mu Kampala naye atuula eyo n'akujjayo okiwulidde alina amaanyi ago weevuga mu benzi weevuga mu mmotoka kibiki ne paalamenti weetutuula esi tolabangayo enfuufu yonna naye atuula eri enfuufu mu fuufu ettaka mu ttaka akujjayo kyabadde kitya mu Bugisu kaakati mu Bugisu ekisooka NRM ekutte gye nandigambye the yellow blanket envelope the yellow blanket yebise yellow blanket era nga ezitowa nnyo kyova olaba kati Honorable Nambeshe era omanye n'okumanya nti wankubadde ng'alimu na NUP naye yalimu NRM ng'ali LC3 NRM LC5 NRM ekisanja ekisooka mu paalamenti NRM okiwulidde so kakati awo tugenda gye tuyita individual merit bamulonda lwa nsonga ya individual merit abantu okumwagala njiba bw'eggwanga okusigala nga ate yeeka y'omu ava sayidi eyo kabonero kyako enkyukakyuka ssebo si nti nno buli muntu kubanga bw'otugamba nti bamulonda ng'omuntu nti bamwagala nga ye Nambeshe how about ekibiina kye he has had emyaka gino 5 okuzimba n'okunyweza ekibiina mu Uganda mukama wange nze nga bwe ndaba kati ebibiina byonna si nti nno NUP yokka naye ne mu NRM individual merit kyova olaba abamu abatayitamu ku flag bangi nnyo bazze nga independent naye nga bali ku ludda lwa NRM so awo okitwala mu individual merit n'oteekamu ne bu dynamisms obulala mpozi oba bakubbira mpozi oba biki bwe bityo ebitonotono ebyo so mwami Nambeshe toyinza kugamba nti nno ekibiina akitambuza nze mbeera naye ku radio buli program ezibeera ku radio ziri ez'embaale zonna tubeera naye nga nze ntambuza kyange kya NRM yatambuza kiki kya NUP Candidate Museveni lwaki asigadde akyali w'amaanyi nnyo mu Bugisu simanyi lwaki omulundu guno abantu beewaddeyo nnyo okumukakasa naye omanye gaali ekozeeko that experience ekyokubiri ebintu byabawadde ne babirabako kano ka PDM omuntu atakwatangako ku million n'agifuna ssebo abamu nze mbadde ntambula eyo nga tukola campaign ngamba Museveni oye musirawo ye naye abantu nga baŋŋamba ssebo noonya akaka ka Museveni kaggwa dda okiwulidde newankubadde nga voter turnout ebadde ntono nnyo naye muzeeyi byakoledde abantu naffe ne twongerako okubabuulirira ndowooza bakirabye nti nno amaanyi naye yaleeta amayitirivu tubeera wali ku nsalo ne Kenya border naye nkugambye nti nno ebintu ebimu bye tukola mu Uganda even an old very rich country like Kenya tebituukangako n'abannakenya abamu beewuunya gavumenti eyinza otya okuwa omuntu miliyoni emu ez'emitwalo 3 ez'e Kenya ssebo 3 n'ekintu ez'e Kenya ate bagiwadde buli muntu kakati abannakenya abasinga beewuunya wewe mheshimiwa ni nini kikyoyita buli muntu ngamba baffe bannayuganda buli muntu PDM mpuzi obeewamu ebyo simanyi ebyo bikoleko audit buli muntu ebugisu buli muntu yafuna sente za PDM why not emiliyoni 10 omuluka gulimu bantu 10 mulina abantu bameke ate bawadde mmeka Lord Mayor asokali kambaliriza akange lwakubanga baddaga badde because kino nakyo kyewuunyisa I don't know whether it's a fact no it is not mu Bugisu
mwami so mu kitundu kyo mwami honorable rather Mwambijira Linda kati mukulu atuyambe ova Bubulo East yes mu district ya Namisindwa abantu bonna mu kitundu ekyo bafuna akakadde ka PDM singa babeerawo abatafuna they are less than 10%. Lwaki mpozi obanga kubanga omuluka gwabwe munene nnyo waliwo gombolola ng'eyebukoho abantu bangi emiruka giri ena naye ng'abantu bayitirivu so less than 10%. Lwakubanga mmanyi nti nno families ezifunye eziri about 18,000 mu Namisindwa district ewange zezisinga mukama wange nze yakwogera oba oyagala nkuwe statistics tetulina budde bwa statistics bwa mibigirwa tukole break down yasooka obuuze ku bantu wandibadde obuuza mwami Lord Mayor got information yes it is okay oyo ngakyali chairman kyebakola kwe kutema ngakyali chairman waki ngakyali chairman wa LC5 Namisindwa kyatema batema emirukanga jina abantu households asatu kwana mutegera bulungi kyekyo lwaki twava eno tugamba nti PDM ereme kugendera kuki ku parish egendere ku population mutegera bulungi bo bagenda ku parish nti household 30 ngomuluka gwezina ngomuluka gwadu kadde literally buli household efuna nese nesigala wibale nnyo bwebufere bubako twavayo mukwano gwange tukiwakanyi bagana naye kanjongerezeko kano kubanga funa tuva mu byalo ku population kanjongerezeko ka information kalona lebo ogende mu maaso analogy ya Lord Mayor elect nayo yandibadde ntuufu but practically era nayo tesoboka bw'otunuulira sente government zegabye mu myaka 5 ku PDM milioni 10 buli muluka every financial year buli muluka yes kati zezo milioni bimeka katugambe nti 5 mu muluka kati njagala okutegeeza nti kububbi wa implementer toleta bino biwandiike bino bya campaign kububbi wa implementer era tekisoboka kubanga sente zigenda mu ba implementer ba programs zezo zisinga obungi ezituuka ku ba beneficiary wansi kati kyoyogera kya byabufuzi naye tekirifa kati kanterezerwa kubanga budde bwange mwami kungu obulimba obwo bwe buleese emitawaana ku bantu bano abali mu opposition era njagala nnyo Lord Mayor gye mmanyi obulungi engineer bali mwezo bwebera fact gyogere nti no ye fact newankubadde nga tokwatagana ne government yeriko naye akantu bwe kabeerawo obukulembeze bwogenda kyogerere fact kituufu ekyo kyoyogedde ngenda kukinyonnyola engineer bali mwezo ngenda kukinyonnyola engineer bali mwezo ayogedde ekituufu nze nali LC5 tucreatinga bitundu tuli wali mu Uruga Uganda Local Government Association bano ne tubagamba ate omuntu eyaleeta Uruga okutondawo Uruga yali muganda wano ne tugamba twesalemu bo ne bagamba twagala misoro ewakiso twagala emisoro tetwagala ebintu by'okwesalasalamu kyandibadde twandikoze tutya naye ffe ewaffe kyoyogedde kituufu kyovola babugisu yokka kyovola babugisu yokka erina parishes kumpi 10 era bw'olaba Eastern generally so kyayogedde kituufu nti yes osanga omuluka nga guyina house guyina amaka yes 30 yes nga muluka kankugambe ewange enamwenula tetutuuka n'asatu amaka asatu tetutuuka enamwenula mu parish so tuliziganye bijirwa so you find that okay nti mukutta omuluka ogutaweza amaka 30 ne mugawo obukadde 10 n'omuluka omulala ogutalina oguyina abantu abali mu mitwalo 2 mitwalo 10 nagwo ne muguwa obukadde 10 okkiriza nkunyonnyole yes number 1 omwaka ogusoose bano bali 3 bano bali 10 okiwulidde bakuwadde mpozi mu myaka 2 guno gwa 3 ng'abantu baweddemu
so naye bano bayinza okugenda n'emyaka 3 4 5 so tewali mutawaana okiwulidde tewali mutawaana awo nkizeemu lwoba lwakubanga oluganda lwe lunnema bano omuluka ogwewange namwenula gyenviira gulimu ennyumba mmeka 30 kaakati ewabigirwa waliwo 10 ewaffe babawadde miliyoni 10 omwaka ogusooka ogwokubiri abantu ne baggwamu kaakati ewabigirwa bakyaliwo ogwokusatu ogwokuna baba bawedde okiwulidde naye engineer balimu ezo mayor elect kyayogedde kituufu twabikola nga tuli mu local government ne tugamba bannaffe bannange tusalasalemu ebitundu kakati obusiru bw'omuntu sorry to use such derogative words maybe obunafu bwo tobuleeta wange ate omanyi nti n'abagezi baviira mu east okimanyi ekyo so abagezi obugezi bwe bwaviira mu east ffe twakola bye twakola tufuje bingi naddala nyo ebugisu ate sinze sekka njagala nkuwe mwami Mujaasi abasooka mu LC5 muzeeyi ambassador Walimbwa ffe twagenderako bugenzi nze nga ndi LC5 nasalasalamu ebitundu by'eggombolola 18 mu district y'e Manaafa emiruka simanyi oba nasala bimeka nti lwakubanga olina okutematemamu emiruka nezigombolola era bijja mu parliament yebiyise so yes kululi naye kati babiteekako bbaani so mwami Kungu obunafu bwa abantu abamu tobuleetera balala tulina ndowooza yaffe kakati kantakingeko just Busoga ngomaliriza njagala kumaliriza bwe nti Maama Kadaga ali factor si Busoga yokka Uganda yonna ali factor era factor yalabiddwa mu kalulu kano nakawedde 2021 etya gundi NUP yafuna bululu bumeka newankubadde nga teyaleeta ababaka bangi yafuna obululu bumeka munnange muto wange Brandon ali wano yafuna Uganda awabulwa omusoga newankubadde eno yennyini bano bakazi moto bakibonna balimu belligerence eyo is natural to them as offshoots of Bunyoro mwe muli Banyoro singa nga temumanyi ani yatta Bishop Haddington eriyo ebukatube nagendayo nentuukayo so they are naturally belligerent so Uganda yonna Kadaga was a factor Uganda ne Bugisu yes ebugisu bamwagala nnyo well contribution yabadde kimu alizat nga bwe twazirabye okuva ewamu alizat zino teyabadde eyo nnyo abagisu anti omanyi so she wasn't a factor no she wasn't but you said mu ggwanga lyonna mu ggwanga lyonna waliwo atamanyi Kadaga nze nkoze naye mu constitution making bwe she identified me 1993 netutambula naye ebikibwe bityo mu constitutional gundi eno naye mmanyi nti naali factor ebusoga lwaki njagala ombuulire ani aleesa amadistrict agasinga city municipalities mbuuza oba ebugisu waliyo municipality yonna ogamba Iganga Kamuli biki nange erwaka akanjagala municipality teriyo naye wano yalobinze so abasoga tebayinza kwerabira mangu nnyo kyova olaba General Museveni President Museveni yakimanyi bwe yabadde Busoga n'agamba muto wange aliwa Kadaga muyina Mbale City temuyina municipality eriwa Mbale City okuva 1929 ebadde municipality kati city mbuulira wa municipality awalala erwakaka teriyo busi eyo busi eri mu Bukedi teri mu Bugisu eyo Bukedi yandibadde rwakaka lwaki lwakubanga ku border akiwulidde ate nga polisi yaffe era ne muto wange Brandon ajja kumpagira polisi eri ntino kakati kamalize na kano seconds kumingende wa omulodi maybe you begin with him. I will come back.
Wesa omulodi wa Kampala omulonde. Yanjula okusiiwa. No yamaze dokuteesa. Atukidde mu fire nga. Enjagirira ddala. Engineer Ronald Balimwezo. Sokera ddala erinnya Balimwezo Ronald nsubuga nga nze member parliament akikira Nakawa East constituency nze shadow minister wa Kampala nze akulira enguudo mu Kampala ate Katonda yangasseeko ebitiibwa bibiri. Era ndaba wano waliwo abamu abandi badde batambula ne bavaawo kubanga bana baga tekisoboka. Bugirwa y'omu ku baganda bange Bugirwa ono mbadde naye yagamba Balimwezo bamusaddaasi. In fact yali wano nga bw'oyogedde Bugirwa ono yali wano nga bw'oyogedde n'agamba kuzimu ku nsobi Balimwezo yali akoze kwe kukkiriza okulekawo constituency ya Nakawa East n'ajja isimbe ku Lord Mayor nti okoze nga saddaaka. Nayogera ekyo lwa nsonga ow'ekitiibwa Lord Mayor lwa nsonga egi nti nali siraba mugaso gwa kuteeka lutalo mu kifo kye twawangula edda ng'oludda oluvuganya. Fight yali for nothing. Nze nali sikiraba. Naye walidde ebigambo byo kubanga si kubirya nze nali ku principle ennene nti nga opposition bwe tuwangudde tetwetaaga kulwanirawo. Kakati Bigirwa akimanyi bulungi nnyo nti nga opposition olutalo lwali wano mu Kampala nze ne bandekeeka mulinwana nzekka nga baali mu party esinga nayikiriza nkuyozeeyoze sebo Lord Mayor party esinga amaanyi bamemba babigirwa bavayo ne bakola party endala mu kifo ky'okujja okutwegattako nago baganyizibwa kyekyamuviiriddeko okugwa aba PFF nabo ne bakola party endala mu kifo ky'okujja okutwegattako ekitegeeza parties zaali zirina okukola n'okuyimirira okulaba nti ziwangula obutebeegattako ne bakola ebibiina ebirala ng'ekya Commonwealth Party Bigirwa n'ava ewamwe n'agenda kyekyamuviiriddeko obutakola bulungi. Bigirwa yandibadde akolera ddala bulungi singa yali mu Nuupu singa yali asigadde mu Nuupu era yandibadde mubaka naye mwennyini akimanyi ate ndalibadde mubaka nti yange baiti bagenda kumpa kaadi yandibadde mubaka bali kaadi bajja gimuwa singa yali royo kati waliwo ekintu kino kyenjagala baba tujerese nnyo ate waliwo yali ansinza loyalite batujerese nnyo naddala ffe abakuzeekuzeemu okuba nti tuli soroyo eri pulezidenti waffe amafuta gava ku muntu we negadda wansi tukkirize Abedi Bwanika wano yavaayo wekitiibwa Abedi Bwanika n'agamba nti kakati tumanyi omuntu omu Katonda gwataddeko amasannyalaze era ffenna tugenda kudda mu mabega waani ekyo kimanyi lwaki baakirabira otegera bulungi. Bobi Wine Katonda yamuwa amafuta ate nze mwennyini Katonda n'akintegeeza era ngenda okujja n'okwogera nti abumba mazzi ndowooza mwalaba gundi gye njogeza confidence buli omu ne yeewuunya Balimwezo yesiga ki tewali atankubira simu kabere speaker parliament obadde speaker parliament obadde okola bulungi nekyo ekifaananyi ekinene ky'okuleeta enkyukakyuka eri ki ekifaananyi kozi obwa Lord Mayor twabuwangula dda ne Haji Ssebaggala tokimanyi mwabuwangula kakati nkuba mpya waliwo enkyukakyuka nkuba mpya kujja kikoyini muno kukiteekamu nkuba mpya kubanga Bigirwa alinga kugamba engineer nti bwana kuyozaayoza nti wawangudde ekitegeeza nti kiina kifo ky'amaanyi lindako namba wana kuyozaayoza but namba toga tewali kipya obwa Lord Mayor bwa Kampala n'obwa Mayor w'ekibuga ebbanga lyonna bubadde mu mikono gy'opposition kale bwembanga mwogera ku kifaananyi ekyokukyusa eggwanga obwa Lord Mayor kibaddewo nga mubulina si kuba nti kibadde mu ngalo za opposition mubanga abajja obuzza okufera abantu naye abantu bafunyeemu ki oba muntegeera si kuba nti kiri mu ngalo za opposition nga za accident amagulu gatuvaako no abantu beetaga services. That's the most critical issue nti bakulonze services bazifunye biche biremye Lord Mayor yasiko gotobina abatobyanyi anti menya yo bisatu bacho yagala atokunziza mu lutalo si lutalo otegera bulungi chawedde namukulisiza nankulisa chawedde ekyo tetudda mu ntalo kakani ngenda kutandikira yakoma otegera bulungi tutambuze ekibuga era namusabye ajja nkwatireko mugambe Lord Mayor kwatao my brother kwatao kankwate wano tutebe bwana ku yenkula nze kyenjagala Lord Mayor akiriza ojja funye bufunyi kifo naye fa bali ku lutalo lunene olw'okuleeta enkyukakyuka ekibiina kye kyafunye bufunyi kifo nti kati ne NUP erina obwa Mayor w'e Kampala naye fa bali ku kifaananyi ekinene ky'okuleeta enkyukakyuka mu Uganda ekifaananyi ekyo ekinene
president wange kyatunuulidde fena kye tutunuulidde naye wabeerawo amataffaali togenda kukozesa ttaffaali limu nti ozimba ekisenge nedda otandika n'ozimba abantu nebafuna confidence mugwe kati gwe tolina wotandikira tolina bukubaako mukulembezi naye wendi uliriza kati ekigendera era wendi ate kati siri wano naawe lodimeya singa siri mukulembeze twagala katonda akuweeko obuyinza ekyo nkisaba emisana n'ekiro kiveeko kibayita authority ontegera bulungi kiveeko president Museveni wano olwokuba nti yalina authority yagamba bugambi temujja kusaba gyobera nti yawonya nalagira temujja kusaba twalina omuyasaba kibayita authority kati ngenda mu kibuga nga nze political head the authority political head ate tamanyina act kyegamba the Lord Mayor is in charge of policies, strategies and programs to enhance service delivery. Nze nteekateeka nze nfumba naye weeyongera okusoma atiki eyo ate ngisomye ntyogerako lwaki babadde bakikaya ntubaddeko 8 ba tekiri mu supu tubadde 8 lwaki badde bakyagala bangi lwaki nakibaddeko myaka 15 abadde akyakyetaaga kakati ate si kuba nti kifo mpuliriza nze mbadde nali meeya ono nanjozaayoza nga nfunye za awaadi okuva mu mawanga 5 okuli Turkey okuli America okuli China okuli Japan ne Korea saina na budget ekifo kyo osobola okukikozesa kakati mbadde liiru mbadde n'abakungu tuli mu twinning relationship perfect kugatta bibuga sokoleka ono mali mutege tolowooza nti tugenda kukozesa gavumenti kofa zokka tusobowerezengeniawebale katukole ku nsimbi tujje tutandikira ku NBS TV call tuwumulamu katono bwe tujja